ekyapa kyange ku ssente zeesula mu mpewo mu bidongo n'agattako akayiringu ayagala genda kubasamba ne bwe banamudiza tagenda mukyusize fujjo nedda oba ekimutta giradiyeeta jakuwa ekyokulabirako oyinza okuba wano ng'olina kapa y'obembwa ng'olina ennyama kati woddira ku bijanjaalo ate nebawo nga afuma ennyama kapa esala busozi neddeeni osegera tuwaniza ku mukutu tuwalamusiza nnyo abatulaba mwewale kutulaba tuwaniriza ku mukutu kube UG omukutu guno twogera ku biriwo mu ggwanga n'omukulu DJ Oscar King omukulu eno omulamuzi Eddie nange Focus International leero baayituze kwogera ku bibaddewo mu wiiki eno owala yesewo olabye kuki ku wiiki eno sobola otubuulira alright agafa ku lubeeyo tubaaniriza once again platform eno eyogera ku mawulire ebiguddewo mu wiiki stories ezimaking the rounds on social media stories nyingi nnyo ezibaddewo naye I think ndoza story gye tugenda tutandika nayo tandikire Suna Ben ono Suna Ben byabadde bitya Suna Ben bambi yafibwako maama we tabadde n'obezi maama we abadde nga best friend we era tutuuse okusasira kwaffe ffe ngaffe abagafa ku lubeeyo tumusasiddeko nnyo limuddene nnyo Focus limuddene nnyo okuvibwako omuzadde naddala omukyala atanaviirwako omuzadde yatamanya nsonga eyo naye abamazizza awatekakyali mawulire kubo naye mu nsonga ze zimu bawulira kyekimu nolwekyo buli omu alina bwafuna peyini eyo oba bwafiringa obulumi oba y'omukadde aba mukadde enkolagana ebeerawo naye tebaddewo naye mukaddewo ng'afudde bulamu bw'ensi eno kiralamu oba ofiiriddwa mukwano gwasooka kozi nyina mukwano actually yagenda n'aviibwako maama we kati mulumbaawo alina ekibuzo kye yambuuza nene kati ansa sigifunanga maama we yali mu ddiiro ng'afudde n'aŋŋamba buladi olaba Katonda tagera bubi nene kati ng'ambe nti yageze bulungi andi kakati esegeera ekyo kiba ku bo ani gwe kivunaanyizibwako oli akyulira atya kyawulya essaawa eyo kyaba asobola okutuga kuba ebyawandiikibwa actually Bible tugamba Katonda tagira bubi kyonna kyageze tugamba alhamdulillah naye oli maama we yali mu ddiiro n'aŋŋamba blood Katonda tagira bubi neŋŋamba kituufu n'aŋŋamba kati okufa kwa maama wange ngambe nti Katonda yageze bulungi kuva olwo ansa sigifunanga abasiraamu bagamba wahinna lillahi wahinna rajiuna kiba kiwedde kakati olwo okugera obubi n'okugera obulungi Katonda yagira tetujja tetutwala kukubaganyako birowoozo paka buli omu anzikiriza ye kyatwala Oscar Suna Ben yalaja nenagamba namulabye ng'ayogera ku kamoga yakwata ekyapa kye nakiteekako akayiringu kayiringu kekati bro I ndoza eyabadde nga highlight y'amaziika kuba yagambye namuwuliriza bulungi yagambye statement yagambye aliko okushuwa maama we agenda mu ggulu n'amugamba otuuka ewa Katonda nga tonnalamusana ku bamalayika nga tonnanywa na kacaayi kayitewero ka miniti bakagaba tonnabuuze nakuba Peetero baba Abraham kutegeeze nti waliyo omusajja wabita Kamoga Robert anjeereza nnyo yaddira ekyapa kyange ku ssente zeesula mu mpewo mu bidongo n'agattako akayiringu esimanyi kambuzeemu mufirimu za Jingo ani Jingo kati kambuze kibi okugatta mukazi wo ku kyapa si kibi so long as it's a consensual understanding between two parties naye okitegera nti kugamba ekyabo tewaliwo kukkanya oli kisumbuwa Suna Ben singa
yali yateeka erinnya lya mukazi we ku kyapa kye etudubyoke naye agambe Kamoga kitegeeza Kamoga without Suna Beni's consent yateeka akayiriwengu kitegeeza akayiriwengu kakulembera Suna Beni Mugongo kubanga Suna Beni waba agamba nti yawuninga ekyapa ate akayiriwengu ne kaba kakali ku kyapa kati ensonga wetudira wali ku Kamoga anti Kamoga yakateekako ngani Kamoga ye yaguza Suna Beni ndowooza ettaka era yamugobera ku kyapa ndowooza kati wabaddewo mixed reaction nsonga ki eyinza okuba yaleta okugatta akayiringu ku kyapa ky'omusajja kati ekirala ndowooza akayiringu nga bwe yakayise ke kagendanga ne kakola ki ne katwala ssente ewa Kamoga naye nga ssente ndowooza Suna Beni yakola ki ndowooza kakati awo yafunira omukisa okumugatta ku ki naye ndowooza I think kyetwandibadde twebuuza was it the right time for Suna Beni to utter out such a statement? Anti akati simanyi bulungi kubanga kati akayiringu Suna Beni akayinamu omwana isn't it? Oyo mukyala we ne bwakola akyakyalewo kubanga balinawo ekibagala kyamaanyi bano bana babiri kale abalabi kati n'ekirala Suna Beni of course kati before ate kati akayiringu kenyini kabaddewo mu kuziika yageze byogera nakalaba mu kunoonya olugambe ne Kampala mpozi kagenze mu kuziika ne mu kuziika yabaddewo kategeeza akayiringu kali ahead Suna Beni uwo mulala tajja ate nekira before nga tannagenda kuziika we yafunye amawulire g'okukola ki n'okufiirwa nazaala we n'ateekayo post enviiriro nazaala we nga asaasira yamuyisenga taata naye ategeeza Suna Beni of course waliwo ekifaananyi ekitambula ennyo Suna Beni nga ne maama we batudde ku veranda baseka kati kwolu negundi tiyali mu kifaananyi nambwayo naye yaliyo oba yali ku kamera maybe ndoza yali ku kamera osegeera anadda awo omuzadde abamuzadde katukkirize nti bino n'ebibaawo bisobola okuba nga byabaddewo naye omuzadde asigala muzadde asobola okuzaala abaana bano webwawo obutakkanya buli wakati wa Suna Beni n'ennambwayo so tutujja tukirekeraawo ng'oli bwalowooza nti kayiringu nati akati nindako ku nsonga eyo yennyini toyinza kuŋŋa nti gw'oli muntu omuntu akwana muntu kati oyinza kuba nti gw'oli muntu ate wakwana akayiringu kitegeeza nawe oli kayiringu wa weeyambula ne mufuna n'omwana ekyo tukirekera nja kusaba tukirekera abalabe naye nga kitalo nnyo kya mukyala Kayondo kati Oscar chairman Nyanzi wa Mulago bamutadde naye bamukuba bamukubira kituufu basi kituufu bamukubira kikyamu bulo yes Oscar gaye bamukubira kikyamu okizge ekyo tuvumirira bayidhayo tuvumirira yenkola ey'ekikabuli ey'okuwamba abantu nga tebamanyikiddwako gye batwalibwa omuntu waba alina omusango waliwo enkola ennuŋŋamu eri mu mateeka kirambikibwa ssemateeka bamukwatira ki anti naye kinyini tebamukwatira takimanyi tebamukwata bamuwamba there is a difference between abduction and arrest kati tunenyani mu kino tunenya gavumenti kubanga gavumenti era yennyini era mu bbi era eyongera kutuulamu kuba kati leero gwe mbadde n'akasoma okulaba badde baganye spokesman wa no okuyingira ekavule senyo ekitegeera wali waabwe era waabwe bakyanoonyereza gavumenti enoonyaokweralikira mu kikedde kiki ekigenda mu maaso eri ekitebe kyaffe kiri ekitebe bulijjo weekiri kati ate koti omuntu kigenda mu maaso ate omuganda okuyingira vision group oba ku gundi media zonna oba ku ki organization ez'enjawulo ate tumanyi biri munda kati ne gavumenti tekibali bakuliira naye gavumenti erina okubanga erengibeti ng'ebirala tegirira bakola batya FDC bakola batya bawamba besi yakyabadde akyakirimu yakola bali mukiri ekirala kiriwa PCC
CPP nalabi yaleesa agenda okuvuganya kalubukiika we kyekyetaala oba yeddeewaani yadde azise bale ensonga ya Besigye abantu e Canada nno beekalakaasizza nnyo China waliwo abeekalakaasizza tulina abalaganda e China bangi anti abaava e Dubai bali China teri nsonga li bannayuganda abaava e Canada abamu nga biganye bali China e China wakuwasolingamu toniyita emmere abantu abo bajja kukubulira fene gye tuli tumanyi gye tuyita sajja wange ali eyo wizard side okumiddeko ali China banayuganda bali wamu waliwo nabali e Naples banayuganda bamaamira buli wamu soko twalibadde ku kya Besigye bamugye mu kkooti y'amagye ne bamuleeta mu kkooti y'abantu waliwo omulamuzi yagambye tagenda kusalira muntu omusango mulwadde ali mu mbeera bwe yadde mutuufu omulamuzi tusuubire ki omuntu omusajja bagende bamujjanjabi kati omukulu yagambye afulumiza ekiwandiiko n'agamba abamubanja musibe bamubuuze omusango yakola musango ki bo bamusiba musango ki tuli wano anti naye n'omukulu takumanyi Besigye oba Museveni takutema tamanyi musango bazibaunana omusajja oyo yabuuzizza abamubanja era abeekalakaasi bamubuuze yakola musango ate namulabaga mbu baasira emmere yamanyi naye owaye bulo munno gwe muwangadde namwe emyaka bwakunyiiza otamutte ate otamutte cause kati Besigye ekyabadde ekyamuleetera okuzira emmere is a civilian bamuwozesa mu kkooti y'amateeka y'amagye court martial ekyo kibagenda civil rights oba omuntu wa bulijjo siraba nsonga lwaki oba omutwala omuwozesa mu kkooti y'amagye bamulese anti era yavudde ku hunger strike yazzeemu okulya segeera naye nga luli abadde ali ku hunger strike olwensogamba ekikola kyadde kirungi n'abalala akikoppa ekiriwa ekya strike of course omuntu olina waliwo eddembe likuweebwa ssemateeka okitegere omuntu wa bulijjo focus obakukwata bakutwala mu kkooti y'amagye ng'oli civilian ekyo ssemateeka si wakirambika kkooti y'amagye erina kukozesa b'amagye okitegera kati era Besigye olabo bamugyeyo ne bamutwala mu kkooti y'abantu zino ez'aba civilian yavudde ku hunger strike kati tugambe nti kati balina kye batuuseeko kwegamba mu mbeera emu oba endala kubanga eri yonna yonna twali tulwana bonna abali mu kkooti y'amagye baveeyo ate n'ekirala ziraga nti Besigye abadde awozesebwa eri aleeteddwa eno kati kiri kye beekalakaasizako ne bagenda mu kkooti ne bagamba ebya kkooti tubijjeewo ebya kkooti martial tubijjeewo kati basakisiidize mu ngeri emu oba endala basakisiidize naye n'ekirala obusibu tetumanyi bamuvunaana ki omukulu waba tamanyi kyebamuvunaana n'omukulu mu statement yagambye mwabakaaba bamute munoonye mugere mubuuze yakola musango ki ogwamukwasa gukola mu kkooti martial twawulira nti bamusanga ne muwuga ate balina kyeboogera ebyo bya kkooti anyway naye nga Besigye ajjanjabwe kusaba kwaffe owaayo otwalula Fiiki Gaza ne Palaso olugoberera mukibadde ddala anti kibadde yakubuuza bafaaki waliwo emabegakaawo Alien Skin yalondako Fiiki Gaza yalumba Alien Skin ne boogeramu kubanga waliwo wrangles nga Fiiki Gaza agamba ajja kuba Alien Skin nebamala ne bamiitinga kati waliso ebbanga lono Fiiki Gaza agamba ajja kuba Palaso asusizza akamanyiiro n'okutaanula entalo tolowooza nti bano abagugulana balina ekibalwanira ngaki mukazi naye mbuuzi kubanga ne leero Fiiki Gaza nabya oba abadde akubira Unix essimu ngenda kujja mbasambire awo n'ako ka Uncle P kamu ebigambo bya Fiiki Gaza sambe ayagala genda kubasamba nebwe we banamuddiza tagenda mususize fujjo nedda oba ekimutta giradiyeeta olowooza oti no kati before nga tetulagiradiyeeta inayo show yawedde yabadde yadde buli omu yafunye abantu yezindako tulagera kufigo alibaakozi Alien yafunye babe
yafunye basho ate figiga sorry agladiator anti gladiator saati goyende nnyo ekifo naye ali enalabyeko awo ene so tuguse ensonga ya gundi ya Fikigaza Fikigaza nalabyawo ali gundi sorry Palaso Uncle P ng'ayogera ng'alaga babadde they have been like good friends ne gundi ne Fikigaza naye naye kenyini akyebuuza kiki ekyatanudde Fikigaza kubanga out of the blue n'atandika omutuluzaamu omudumu era yagambye akyanoonyereza entabuko yafudde kuba Fikigaza amulabanga mutabani we Palaso kati yagamba ati no Fikigaza be bano abaali banyakula obusimu biki akulumba mu nnyumba yo nejjambiya ne n'amugamba n'amufuna n'amunakyalinga ng'omuntu sokosi n'amunakyalinga ng'omuntu n'amuadaputinga n'amuteeka mu mbeera z'abantu okitegeera kati bwe yali birthday ya Uncle P Kamilo n'amubuuza Uncle P nkukolere ki n'amugamba mpeera omwana ono wa ghetto mumpeereyo omukisa era kolabo eya Kamilo ne gundi is it banana yakuba eyo Uncle P ne video yagisasula era n'agenda ne mu video n'abaamu Uncle P yali mu video wano ekatwe bakikwatira no kati Uncle P n'agamba ye tawooninga talopa ku polisi tawooninga ebyomugeto ate kooti etulirawo kitegeeza mu ndongo Uncle P ye maama wa Fikigaza era Uncle P yagambye kugamba tannafuna busungu akyanoonyereza omwana bwe yayola lwaki amutuluzaamu emudumu naye waanaagera mu maaso Fikigaza n'okumujjonkera anti ajja kumulumba ye yagamba ati ye yeesitukira Uncle P tatuma anti kati ye yagambye nti no Fikigaza yagambye ajja kuba Uncle P ate Fikigaza ye anti Uncle P yagambye yajja situka Fikigaza gana yasaba bana abakuba endere ya Uncle P na Uncle P waako ye tamala kuwoninga ajja kukira bukeezi ye wanyiigidde wagira ajja kukira bukeezi ye amugambye waba amusobola tebali mufundiriza mbadde nkyabagamba Uncle P ye tatuma ajja kwesitukira naye provided temulimu poliisi kuba biri bya ghetto ebya ghetto bigwira mu ghetto osegeera Fikigaza ye waba yeewulya Uncle P yali ready ye kasita abanga tayingizemu poliisi teri kuba nduulu kucwacwananga mwana muto ye waali olutalo talutidde ate nyini kwa Uncle P naye nze ngamba olw'obulungi lw'endongo abantu bano baalikwataganya kitegeera kubanga endongo eno focus eri mu kufa kitegeera oba ogiraba ekkirira naye ate ebintu ebyo Oscar nakusalemu ekimu endongo ebweru mu biseera biri ebikadde oyogedde abeeranga ne ba street fighter owulidde kyoyogedde mu biseera biki ebikadde buli generation nawano twabirina era twalabanga Bebe Cool Bobi Wine Chameleone naye kati essaawa ya leero biseera bya siriki kituufu olaba nti generation eno bw'obanga oli muyimbi nga toyina ndongo era abantu bagenda kusigala bakulabula bw'oba oyina endongo bw'oba oyina endongo abantu bajja kujja ogenda labira ku concert zibaddewo nti bangi babadde n'amaanyi g'abantu naye nga tewali ndongo era n'amazzi zibadde ntono kitegeera era abalina endongo basaa bafuna abantu ne bakakuba ne kasamaani so gwe mukola music omulungi kuba bino byonna tebinadde bitutwala waffe abantu bagala kwetunda okwetunda si bwe anti Fikigaza ng'omutadde ku bbali gladiator juze motoka yazasiza agamba ali misikini waliwo olutalo olwabaddewo awo baŋŋambye gladiator yeeguddeko ne gaali yali ensikini bonna oba badde mu drive ng'oli agamba bano baali wali ensikini kati zembalina
Yali yali wa gladiator yali wali ni screen kitegeza gladiator wa manyo kusinga ali ekiyinza okuwa waliwo yagamba gladiator ayina ebinya bya golodi ayina ebinya eyo bibaamu golodi omulaba at the end of the day enatunonya ki buli omwana onya wafunira sente kati ogalinza okuba bali ewaliyeni nga bakoma ku mudde ekitegeere nga tebafunamu gladiator yali waliyeni sifuke yali naye naye yakubamu kati yategese ne gladiator yabadde sifuke management bona bali mu birombe bya golodi kalikiria ali kakati yakuwa ekyokulabirako oyinza okuba wano ng'olina kapa y'obeembwa ng'olina ennyama kati woddira ku bijanjaalo ate nebawo nga afuma ennyama kapa esala busozi neteeri osegera kati bano omukulu olwadda ku bijanjaalo ate ng'eri gladiator yewa nnyama basala busozi kati ekitegeeza nga bano abaliyo esawa yonna basala ati kati ate gladiator ne sifuke ate beyogera kufuna sente babateera simayo ebinnya bya golodi birombe bya banyere balina sente byenekadde kati noze n'okuyimba bo actually tebayiba nakufunamu bayimba kati olaba gladiator byayibayiza okufunamu kayimba ki nawe katukamanyi balipira nakonda bakujjukiza bujjukiza era otuva wano ogenda kubookera ndi mugoloberezi nja simumanyinga siri fani nnyo bya music naye mumanyi era ndongo wali wonna ate katengera abantu beyafunye banabe muno simanyaga basi zavudde mu bende bantu basombe washaradde mubenera olabanga babasombye era babe bazze eri bosi abakozi baenanyini baoyingira bwogenda wasifuke gladiator bwoba oyingira bakuwa omutwalo gwa sente n'oyingira naye nga tiketi ya mitwalo emeka kati bakuwa omutwalo oyingidde mutwalo kakati nawudde abadde ategese nankulebe saidi nkamanyi kalina kukubo suprimaserongi naye kati yabadde bitujja kuyogerako nnyo naye kansuubire nti kyatambudde nga wekyadde gladiator munongo tanoonyamu sente anoonya linnya linako twogere ku bebekulu muhanji bebekulu yajja okuperforminga this week comedy store oba baba lwakusatu n'adaperforming yali ati alina okuperforming bakola program list ne bafunye bakomedia ne bagenda okukola olunaku n'omuyimbi babula wiiki ng'emu before kati bebekulu yajja nawe oba kiki ekyamutuukako n'avuga n'agenda muhanji n'akola posi n'agamba bulijjo tebagala bebekulu naye bamuzeemu bamuwereddewo embwa kakati muhanji lwaki kiki ekyali kimutegesa omuntu abantu bataagala era kiri mu komenti omuntu omu yakitaddewo n'agamba oba tebamwagala lotegekawakubanga tugambe nti omuntu kyomanyi nti kuba balanga before the actual date right kitegeeza oteeka omuntu gwe bataagala tebajja kujja kyagamba nze nkomerese wanene nnyo ku bebekulu nekyo kiri awo ekiriwo nze enade kwa risaasi yange sosuwa omu yaŋŋambye nedda muhanji yekaza bwekaza muhanji yasaba bebekulu okupafominga comedy store bebekulu n'amugamba okunti bogenda kunti neereza kuyasita n'amugamba weereza ki deposit ne watuuka ennanga wabula ennaku 3 olwo n'amusindikira post n'amugamba waye kiki kwetuli olwokusatu olwo n'amugamba tewali muzibu nze wendi naye ndongo sikyakuba yaweerere
omusajja akola video za play era nakayimba kabe motivation kati nagamba kakati yabadde abuuza nti sente zange zijja nzifuna n'akapuuka oba mala kupafominga muwanja awo yazzeemu ki ali yazzeemu ki yatuuse ku mulyango abanje sente nga sente tebamuwa ate nga ye alaba olukala lukoze eki lusibyemu nati nga bebekulu naye kyaliko eyo levo eyokusooka okumusasulira ku mulyango ye yadaka kikoze conventional ng'agamba kansanyuse bakyali bantimbye kangende bebekulu ebbanga lyonna abadde apafominga comedy store era ndowooza muno lwe lwasoose okuganda yafuusa omubi ate ajjo yagulidde n'enjimulodi iPhone Pro Max yamaze n'agimuwa alina omutima omugabe wesooka olineko naye kira kyetubuuza bebekulu abantu tebamwagala yes kali yaluze comedy store nga akalu ate kakati abantu badde bazze kulaba atabayimbira antegesi nanyiga kwaba kutubaba ayagala bebekulu naye ayimbira ecupa za bbiya kakabweyisemboka kakati neda obaite omwana akolimira mama mama kwenonyima ebbeere kale bebekulu yagambye kati ataze kulumba aba Nigeria ati enyimba zakuba alina motivation lwe lupya alumba aba Nigeria ne circumference kati abalumba naye kakati teyebisenga bukedde abaana abalumba bali mu myaka nedda sijambo kyakuyimba tajjukidde okwebikka obudde bukedde kamusale kwekirimi wabula nze gemuwa amagezi abanga alabye nti waliwo essaawa eno abayimba abageneratinga abalireetinga negundi abanigeria kuba tulinawo kino ekyana kyaffe kibaraka oba olina oluyimba ngola motivation inviting ekyana ekyo ne management yakyo mukole collab nekyo ekyana yagambye ku alubaamu ye kubanga kyekyana eri kyamaanyi yagambye ku alubaamu ye anti onokyakuba dda naye kati n'eryo okikeberako kitambula kyamaanyi yagambye ku alubaamu ye ayina oluyimba ayina paati gyeyagambye egireke kuba kati olaba aliyo sikini ajja gituulamu olaba awolekawo producer wange aliyo sikini olaba Burna Boy nti yeringa African giant era balagala otapinga mu DNC South Africa ye Nigeria South Africa kubanga batuula balina babayi bani abo mu South Africa ababaddeko bayira South Soro batuula naye ngula Burna Boy wamaanyi kubali mu Africa tukirize tuganye Burna Boy anti nkugamba nti giant netegeeza kukulaga kikino nti baatula ne bagaa tutuguza otyo otapinga mu DNC eri ya South Africa era ne batapinga ku bagaya bakola nabo ekitegeera ng'ate akulaga nti ayina eya Europe ayina eya America ayina n'eya Africa atirayo kati bebekulu kyetumugamba umugamba tubakyalira bebekulu Oscar Gandhi tapping of generation why Oscar very okay bana soko zikizendo bileko MP wa Fandapo yulika Zahara MP wa Fema Chinde West wako ababaka ababeera ku chance twako ababakanga abantu baba bateesa nsonga z'amakulu ye ekiri mugongo dayisi kitegaate nereta omukaaga alowooza kusiika tokugenyo tumunyibunyi nnyo bannamakini n'ababaka balowooza okusiika mukaseera kifuba okimanyi kifuba kyeki mutuula wali babiri nembasiika mukafuba kamwe mubeerawo n'omubaka n'omu alimu yasiika basiika mubeerawo n'omubaka mubeerawo n'omubaka nenga kimuli mu bwongo
yewanira maneze kazibadaisi nyazi samba ene wabantu bemakindye teri kulala omubaka wammwe Zaharu Yulika abaddewo mwana w'emakindye emirimu gyagikolede mu makindye ate ali practical ne ground kwali agenda kikomeja awo nga ina babiri abamaani awo nyini awo njalo okutiza ku muganda wange kwabo Hussein yegwanyiza wane wali Masembo sirutu kwabo Hussein lutu wali aina wayaga atono wali Hussein Lodi Kansala 5 aba Lodi Kansala wali atule ne bawo kwabo agera kudda wane wa Masembe yagenda mukoze ebikopo ensaniya Masembe kifo abana bacho bole bakigabye yakiriko Masembe yalayira yabeerawo omwaka kale negwate gwawera ne yalayira Tembale zikira nti yalayira wamala yalayira yamala okulayira ensaniya ne zimusingira oba Lodi Kansala yayitamu none nga tukyaleyo byonna bannaye twekwate abasiraamu abakatuliki abalokole tudde mu tusanyikire dokita waffe Sarah Mirikwesi yazzeemu ali bubi nabi olwo omuwala yamujjonkedde namukasa kati namukasa omanyi alina buzibu ki oyo omwana balina kibaita urban excitement kati yo olwalaba poliisi ewaka yalowoozezza omukulu ogamba yalabye yagamba bwamugambye bamugambye omukulu alina gwe yakubye nadduka emisinde nakola live ku TikTok abaana omanyi content ono osegera abantu obusi ndoza yagadde okubreakinga story wakati focus zesimaye bifa mu nyumba yo naye wensanga mukazi wo mu ddwaliro nga sinabakukubira okukola ati ate nenzija emisene nga yamukubya ali bubi kati kyekiri mu Uganda olwa content kati banna mukasebera ono omusajja omujuzi kazi yaŋŋamba eriyo abantu social media bawulira kakubye ne batayagala kumanya oba nga gyakujjonkera nga nawe omuwulira kati omusajja ate gyali bubi ate kati nga ffe bafaani be ozze gwasoose okubreakinga story owozezzamu omusajja yakubye omuntu ate nga kakiza n'obukakafu ate eddakiika emu abawule gavaayo omusajja ali bubi ate nga tadda akantu ku mutwe kati oluvaawo akantu kawagira ku mutwe kati ate oluvaawo abasajja basigala ero bakupalaso bwe bakulumba ne bakuba ate nti bayanja family ate ejja kukubwa Wati karibu la CBS. Inciting violence. Inciting violence. Sajja ali ali bubi ate ne abana yeye. Ekyo kyali somo. Apono. Ekyo kyali ba musango munene false accusation. Akonjira ebigambo. Era kati olanga emboozi gye yazzeemu yadde mu nnyindo. Kati ne state mwali. Si omuntu gwalina okulumba kutegeera. Kuba kati akyalina ensonga za family abati abba tawumuzza naye ki mudumu ekitegeera twali tumanyi nti abba yakola abba ate yagambye ki abba yada social media yazze na postinga one of the worst fathers in this world kitaawe Kamiliyo ekitegeera naye n'aba bantu bano bebamuleetedde obuzibu abba social media kubanga yali yakita naye bano abazzeemu namukasa nga bavumba taata we naye bamuvugiddemu eggaali kuba bamuyite prodigal son namukasa yamaze okukola statement abantu mu komenti awo bakola ne aba ne bamusiikiramu omusajja kirumanyi omusajja obutaago obulwadde akalulwe kalwadde osegeera kati omusajja aliyo yali ku nnaku ye yeetaaga ssala zaffe era kaffe nga ffe agafa ku lubeyo tusindikira essaala etaliko buyinike eri dokita oyo nno legendale waffe bwafa tusigazaani biga nyimba zokka bwafa tusigazaani ne bigiyayi abeerewo naye n'oli abeerewo mubonna bigiyayi agafa tulubeyo kwe tuli wale kulaba banaye we wale kugyekuumirako tukyagenda mu maaso n'agafa tulubeyo tukusaka ebibadde mu ggwanga mu na wali
tutunulira ensonga bwe ziri tutera kwongera mu bigambo bingi oba tutunulira ebibaddewo mu wiiki kakati gwe oba oyagala channel nga ongeramu supu oba oyagala channel nga eno channel yo gyolaba nga weezinze genda ku channel endala eno channel yo tukuwa agafa mu wiiki naye nga nakamwenyumwenyu tuteeka akamwenyumwenyu ku matama tetuli mulumbe anyway mu nsonga mu bufu bwebimu kantubireko makanika Cosma pano beating and spraying wewe naali eyo ng'oyina emmotoka yo yawa kabenje yeetaaga okugolola yakola 8 emmotoka yo nga yeetaaga okufuuyira osegera yonna omanye ebisajja bya booda bivuga bubi wali mu jjaamu ekya booda nekijja nekikweterako ekyunga nekikulubula ekugamba ekyokutibwamu kyo kimu ye makanika Cosma asangibwawe Rubaga enamba esitukira kuba tukibawa genda akuddize emmotoka yo obujja okitegeera bakuzina emmotoka z'otuka mu kifundi bagala gundi parking eri ozi ku Lubeyu kwe tukyali osika oba otumira yaani leero yakutumira famire yange bonna suubi ne banne suubi alinayo banne nnyo maama we abaana baganda gyebali lindako chairman yalibamaze naye afutusoja okulagawa tukyabala webali bwatabalaba ekyambalo naye gwe ngofudde ngayo abaana nga bayisiza mu geno nalwayise anti webadenzi kyawo ekyambalo kyekikoze wiiki omukazi n'avaayo n'abeetondera naye basigala bamutwalamu neyitaki anti nedda omanyi kye bayita okukwata mu kiyumba ky'enjuki walirabyeko embwa negenda neruma mu kiyumba ky'enjuki olowooza evaayo etunoleeta evaayo ezimbezibeero kyeyakola yakwata mu masanyalaze ga free face yakwasamu engalo ze yeetonze ali mukweto tasobola kumalako kozi naye bo beyeetondera bba n'amalako kati olaba Geno na Raiso okukosa emyaka gy'otuukamu nga waliwo entalo zotasobola kulwana nga zikuweebuula osegeera yabagambye nakoze ensobi omukulembeze ne muyita akaki akalenzi netonda okiseera muti akalenzi sima kabazanyirako osege kati gwe sensiba ngamba abantu nti woba olumba Bob Wine oyinza omulumba olowooza olumba Bob Wine ng'omuntu abantu ensobi ne bagikola Bob Wine takyali yekka takyali muntu wa bulijjo kati gwe w'omulumba ayina abamukkiririzaamu ssuubi ly'abantu bangi osegeera kyekiga kati wenkulumba wano nyinza okukulumba ddaba gyekutuusaako geza n'okutakosa nnyo ggwe wabula abaana bo osegeera kati walabye bobwenge avaayo okudda mu Geno na Raiso olowooza teyabiwulidde si mbwazi ayina abantu bakiikirira ayina eddoboozi eddoboozi ly'abantu osegeera eddoboozi nga wagamba kati gwe buli w'omulumba sigagamba mulonde wa Katonda buli w'omulumba oba olumbye bano abali emabega we osegeera yekifaananyi ayina bakiikirira kati gwe woddira omuntu olindako bwali mu kalulu akagwa yafuna obukadde nga 3 obw'abantu kati gwe woddira omuntu obukadde 3 bwe bakkiririzaamu n'omuyita akalenzirenzi awushuwayo tina obukadde 3 bwe bukutulizaamu omudumu kanisitadi kati Geno na Raiso kyakola yeekola kibaita disservice kati kubanga Geno na Raiso kyogamba bwe yeesimbawo ne Bob Wine asa omuwangula oba ayinza okuweza obukadde 3 oba alina obukadde 3 obumukkiririzaamu tabulina osegeera kakati n'olwensonga eyo ekyo kyeyakoze ekyokwetondera
tuyinza omuddiramu ate musonyiwa nemo omutabi tabagambwa kugamba ekyogedde teyali mutabi okitegera kali yakyogedde message yayiseewo kyeyali ayagala kyakyawo kyogamba yasoose okuyita mu gwena akalenzirenzi engeri gye ani yali amuyisa akalenzirenzi ye yavudde kuba kuvuula kwe nyini okitegera oddira otya omusajja eyafuna obululu obukadde 3 gwe n'omuyita akalenzirenzi kali nolwekyo jero nalweso asonyiyibwe waba yeetonze naye nga statement eyo gyakoze asonyiyibwe naye nga statement eyo yabadde yajjoogo nnyo oyinza kuddira principal omulama n'omuyita akalenzirenzi who are you osika tolina gwotumirayo saawe kubanga embuzi etaleeso gavumenti tulina ekyo tubadde tuyimirira ebbanga kalicula ekyabaana ba nassala sente zibadde zigenda nga nnyingi ate nga n'abaana bye basoma tembitegeera ate nga n'obudde abaana osanga abakazi basajja battu beebase saawa 10 kyogamba abo abaana basoma kiki bali aba yunivasite aba yunivasite agenda saawa mmeka 9 n'asomayo essaawa etya naye baana bakazi battu bebabeezeeyo okuva saawa 1 mpaka saawa 7 kitegeera kati gavumenti eri mu bijjawo n'ekirala gavumenti nekyawebeetu ate ekyo kayiculamunooza yakyusemu nawula nene eya sekendule abaana baagwa naye nga n'omuzadde tabitegeera ebibuzo bya senior 4 kwetagisa ngu olina okuba nga olina PhD obitegeera philosophy doctor kakati tugezeeko kati owa senior 6 tugenda kwetaaga abasomedde eri abakukuse mu Harvard University kati okuleta wa PhD era owa wano owa Harvard naye wa PhD kati biyita gya biyita printinga baba kikwetagisa PhD okubitegeera ebya senior 4 ekitegeeza n'abaana bennyini ababikola abamu tebabitegeera naye basoma biki owa sibitegeera naye nga nze kyenjagala nesanga omusomesi yasomesa history nja mukuba embi olina kuba somero tyakuyigirizaayo John Speak nyambali ebyo bisabject bascrapping ojjukira John Speak mutundewa abasomesa betwegwanyiza kati nekirala wulira omuntu nakugamba simayaga Saidi yava masika alinadde Zanzibar osanga abakazi bezanzibar bemasika tebalina mazzi nga yawulira Zanzibar ebikazi byayinamasika nga byali bikalu naye akagere Zanzibar biranye amazzi awo nyiri kantu mwenna abagala okwegatta ekifo kiri kimu kyokka Mats Motel manyi Mats kiriruddawa kiri makiyya okiri wano kupaka lasti enkadde waje ebyana abo balina ne masaji sina kwegatta kokka wo oyagala okuwumulamu okitegeera Oscar yategeera kwegatta Oscar si kwegatta n'okuwumulamu oyakuwumulamu oba wekka oyakuwumulamu oba olina ekyana mwakuwumulamu ozzeeko mu makindye oyakusulako mu makindye ekifo kiri kimu Mats Motel va mangi wawe kubo yokukusa ojja ndibuuza lumonde ate abaloma nga tebatumiddeeko Oscar bano babuuza oyo omukulu ku Mansi alright one story no it's a sad story omusajja kumasi kibuga kiri mu Ghana bambi omusajja yali gundi gas it was a gas explosion yagenda neyatika negenda neyokyenju good enough oba fortunate omusajja teyaliyemu ne unfortunately mwalimu abaana be babiri ne mukazi we mukazi we yali bambi yali nurse she was a midwife nga aine dwali lyakola kiyaza sibali mutalinda nafa
era omusajja yaziika abaana babiri n'omukazi omu ne mukazi we era kyakiseera kya nnaku nnyo naye kati sitole lwaki nti twali tumanyi nti nno obulagajjavu buli mu Uganda yokka ne mu Kumasi okimanyi mu Kumasi tawuni nene kati Kumasi ndowooza ojjako Akura tawuni eddako mu Uganda nene eba Kumasi ate temuliimu fire brigade yonna oba kimotoka kizikiza muliro nedda ekyo bintu birina okuba ku standby abantu bawa omusolo era omusajja owambye eyo story yatraininze nnyo ku TikTok omusajja nga omulaba ali munaku wakye kitegeeza okufiirwa omukazi wakiri ofiirwako omwana n'omanya kale omukazi akyaliwo akatiba ke weekali yakuddamu ozaala abalala naye omusajja ali mu trauma bambi naye nga waliwo omukisa ogwali gusobola waliwo omukisa singa fire brigade yali kumpi oba otegeera yayanguwa waki baali taasizaako omukazi oba abaana naye olw'obulagajjavu ndowooza kuwa service delivery we batya abantu bonna ne bakolaki bwetyo njagala okunzikira sho ya leero emboozi ku lubeyu tuli Kampala yatusangao ku Makindye house opposite ne Climax oba olina kyogera okulanga ojja tukulirawo kwezi number 1 saawo era yona tujja bikola mukyala Zahabika tumiddeko Oscar iMac design batukolereye egondi t-shirt za agafa ku lubeyu bawulidde naye naye asobola okusupportinga emboozi ku lubeyu kwe tuli tujjaga kukyusaako gonna nga baganabeerayo buli wiiki tujja kubeerawo buli lwa Sunday ku channel eno tweerabira kusubscribinga kulikinga kusharinga buli omu mugambe nti abaana bwe bali emboozi batabatandika okugitanyaamu mweraba baba